Gubane bakochize byogenda kwogera. Babuzaako nti mwasibye. Nze nkuganye nti bamukochize bulungi nja kubula ensonga. Nja kubuulira ensonga. Totandikana kulumba tokugenyo. Ono kojja. Tokugenyo. Ono kojja kati simanyi mwe mutegeeza. Kale bamemba tusirike tuleke bagenda kubisi bajja kutuluma kyo mukyala twamuyikiriza. Nga 2 ku Lwokubiri ate era nja kufuna obudde obwerako kuba ndi mukama w'abano bonna. Nga 2 Olwokubiri guno omwezi gwennyini 2023 Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kuba Mateete. Program Mwanyi Terimba. Maogola twagala ewuume, maogola ku ntikko tujje twanirize Katikkiro mu kitiibwa era mu byonna byonna nga ennyanjula yange sigenda kwongerezako kisukkakaawo. Katikkiro ng'ajja mu nnyanjula sina kyengenda kukola ki kwongerezaako kojja Lutamaguzi ne Rome. Mbayita oba tajja tobaza ku program. Oba tajja maogola kulwokuna tobakomyawo ku program. Era bannamaogola Lwakuna temu sorry no anti program Lwakubiri kulwokuna tugenda maogola bwe batajja pano tujiddemu tujiwe kulwokubiri nga 2 nkwagala Mateete omukolo gutandika ssaawa 4 olwo osobola qualifying okomawo ku Lwokuna mu program ku BBS so ekyo ndooza nga minisita Nchoga ekyo kiragiro saba mujje sisiyale Katikkiro nga gye kyetuyinza okwongera kojja olina kyogamba mbebaza bannange mwenna abasobodde okujja ku panel akawungeezi k'olwaleero era naawe nkwebaza sebo moderator bakutume right honorable naye tunaabiraba tomanya munnange ebintu byefuula osobola okuyingira parliament n'otukulembera mu bintu by'okusaaga si byakusaaga obisobola naye nga bajeti ya Uganda esomedde olwaleero parliament yagiyisa nkulembeze ogwanga abadde ku Zoom mbebaza okubanga bayisizza ericho kalombolombo article ye155 tulina okusoma budget oba wetegese oba tewetegese oteekwa ogisoma nga ennaku z'omwezi nga 15 tetunayingira mwaka oteekwa ogisoma nga bweri bannayuganda nsaba bategeeza omanyize njagala nnyo okuba omwenkanya nga tutunulira ensonga zino bwe tuba twogera ku mbalirira y'eggwanga tuba twogera ku obuvunaanyizibwa bwa gavumenti eri munnansi era ndooza ensonga lwaki tulondebwa naye obuvunaanyizibwa buno nga bukolebwa njagala tutunulira ebintu bibiri ebiri very important oba ebyomugaso ennyo oluusi omuntu wa bulijjo byayisaako amaaso ntunuulira oludda lw'ebyobufuzi leadership mu byobufuzi political leaders nentunuulira technical wing oba boyita ab'oludda olukugu abayambako emirimu gy'eggwanga okutambula kaakati ekyennaku kye mugenda okusanga mu bino byonna nga bajeti y'eggwanga esomebwa ku ffenna teri yeeteeseteese bannabyabufuzi abakulembera eggwanga ne bannaffe ku ludda olukugu abalina okuteekesa bajeti mu nkola ffenna tewali yeetegese era bajeti ebasomeddwa is a political budget bajeti ya byabufuzi omukulembeze w'eggwanga bwe yali ayogerako eri eggwanga joyita state of the nation address yagamba nti ministry ya finance zino figa ze bampa sizeesiga bye bampa si byesiga era nze amata nja googerako kubanga manyi amata gaakuze ebitundu 193 emmwanyi zaakulidde ku 3% naye ebirala sibitegeera so kaakati atabitegeera ng'agamba bamulimba yatusomedde bajeti olwaleero bw'otunuulira bajeti y'eggwanga njagala tutunule side 2 njagala tutunulire ennyingiza n'ensaasaanya bw'otunuulira side ya revenue yeekubidde nnyo minzaani tebalansinga kubanga minisita honorable Matia Kasaija mweke nyini ku CBS mwatuwa amawulire nga minisita atugamba nti ensonga lwaki ssaawa eno tulina bannaffe abakozi ba gavumenti abasomesa babanja abasawo babanja honorable minister Matia Kasaija atugamba nti kituufu tetunnabasasula ensonga lwaki tetunnabasasula gavumenti terina ssente ensonga lwaki terina ssente twaleeta tax bills oba engeri ennyanjula butya bwe tuyinza okujja omusolo mu bantu gavumenti etwala obuvunaanyizibwa bwayo ne mugaano ziisa kati ffe ssente mwagala tuzigjewa kaakati bw'abanga tasobodde kusasula bano olwaleero bajeti y'omwaka ogujja tugenda gibeezaawo tutya ekyokubiri bwe tuba tuteekerateekera eggwanga tutunuulira emyaka gy'emabega tubadde tuweereza tutya bannayuganda gyoyita budget performance omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022 zoyita capital development okuzza eri abantu basic services enguudo amalwaliro ebyenjigiriza twali ku bitundu performance twali ku bitundu 3.5 ku 100 nga ndi ku financial ya 21-22 buli gwe twamalako nga twakava mu covid ne twekwasa embeera nti covid yatutawaanya nnyo economy n'etabuka yensonga lwaki government yasobola kutuukiza obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba bulijjo then
nojja mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 ngenda kugereza ku half ya performance kubanga report ya omwaka gwonna tubadde tunagifuna naye emyezi omukaaga egyasooka twalemererwa okuwa services eri bannayuganda yensonga lwaki amalwaliro temubadde eddagala abasomesa tebakozi ba gavumenti tebabadde basasule game changer magic bullet transformational program parish development model PDM. program ebaddewo emyaka 2 era bannaffe bano kojja gobaako kinze kwasibidde olukoba program eyo sente zalemererwa okutuuka mu bantu mu myezi omukaaga egyasooka nejjukira nti program eno mwaka gw'ebyensimbi 2021 buli parish yali eno okufuna million zali 17 kweze 17 mpaka kati nze wange bakyabanja twakafunako 7 ewange bakyabanja olwaleero minister of finance asomye report n'agamba nti buli parish yakafunako obukadde 5 njagala buli omu gyali yatubulye waliwo parish yafunye million za 5 tebannafuna million za 5 baali balina nze bwe mbapima baali balina kufuna 10 twali tulina kufuna 10 naye bakafuna ka 5 kati minister of finance atugambye nti ezo tugenda kuba tetunnamalako financial year bagenda zifuna kati nze ategeera nkoledde gavumenti emyaka egiwera system kati bagikulozinze 15 gwe kojja okimanyi bulungi kati sente bagenda zifuna ddi so nga tutambuliza eggwanga mu bulimba ekyokubiri National Development Plan President yagamba ng'ali kololonga wa State of the Nation Address nti ekizibu ekitutamye bw'otunuulira National Development Plan ekitabo ekirambulula emyaka 5 tuba tugenda okutambuza eggwanga n'ebikolebwa tebikwatagana kaakati President bw'ajja busuulwa n'okaaba bulungi oba n'osiita ebigere nga bagamba oluguudo lwe muluteekemu ono kafeero bw'ajja nti taata omanyi njagala kudda erere luno balumpe nga baluteekamu kaakati alignment eya National Development Plan ne budgeting awo tukyalinawo obunafu kaakati bwe tubanga tetugoberera nkola yes I believe wabaawo emergencies waliwo ebijja kati nga bwolaba Katonga yaguddemu tosobola kugamba nti Katonga teyali planned for tuyimirire ezo emergencies zibeeramu era zisobola sente zaazo zisobola okufunibwa as emergencies so ekizibu kyekikyalina ekinene one abalina okutambuza political will okuweereza bannayuganda teriiwo ekyokubiri omukulembeze w'eggwanga yakwata oludda olukugu gyoyita technical staff abalina otuweereza obuweereza n'agissa mu nsawo abakulu bano batambulira ku biragiro tebakyetegerera yensonga lwaki otuuka amabaati ogaba gabbiddwa oliraga nti anze nafuna directive bampandiikira akabaluwa so nga tetunnatereeza institutions za government ezirina okutuusa services ku bannayuganda tukyakuba nnyo ebiwoobe agenze n'ayogera ku private sector gye tuyimiriddeko ye yennyini akyogedde tugenda giwa nnyo amaanyi bw'otunuulira measures government zeyitamu mujjukira mu covid-1 private schools kojja okimanyi bulungi basaba private schools zasaba government ezikwatireko president nabagamba mugende mugatunda ezo muli mu business sell the schools nkugambye ne yakyogera waba minister ng'ayogedde president yaba ayogedde minister ayogera ku lwani kakati minister sebo eri official minister waba ayogedde ayogera ku lwa government who is the government kakati bwe njogedde kikyamu eky'abantu bali mu kooti nti njogera samwasama nkugambye baagaana okuwa private schools sene baga batunda amasomero gaabwe it was an official statement no tebaba wa sente kyonna kye baakola they didn't give them money kati osobola okuvayo n'ogamba nti supporting a private sector wano mu Uganda government yebatunuliranga ba competitor government tennaba kubaako na commitment kufaninga private sector nkuzaayo tuna mu budget y'eggwanga UDB microfinance support center government